president w'eggwanga lino atera okutegekayo olusiibulukuka lw'abayimaamu mulamanzaani. Muzimu ku nsiibulukuka ezo mwalimu omwami gwe bannyumiza yali omu ku bayimaamu ekkonge, muzikiti sigumanyi. Budde bwa 11:12 bonna nga bayimaamu baweddeyo dda bazze omukulu abasiibulule. Yakeerewa magalibi neetuuka nga basiraamu bonna bayimaamu nga balinga bayiira amazzi. Sajjati oyo w'ekkonge n'asituka n'adda wali mu buddoddo mu bupasikalamu n'ayaziina. Ayaziina pulezidenti afubutukayo. Bano abasiraamu bayimaamu ne bafa ennaku akasajja katalina mpisa bakaggyewako. Baba bagenda omumwambalira basirikale. Pulezidenti n'abagamba mumuleke n'amaliriza okwaziina nga bano bonna obusungu bujula obbaabya bwamala n'akima n'aleeta takbiira esooka. Abamu mu bano ne batandika okudda engulu. Omu n'asoba n'amwegattako. Jama neeyimirirawo. Pulezidenti n'alindako ne bamala okusaala ne bajja abasiibulule. Bano nga bayimaamu balaba ng'esswala mukaddako omusajja wuuyo atuuka. Tunaakola ki? Nnyini swala ne pulezidenti tusookaani. Mikwano gyange, faman kana yarju liqa rabbihim, yenna kakisante essaawa yonna ava mu nsi, buli kalimu tukakole. Weemanyiza okusaala ku sunna.